Nantabulirira yasabala gwa ppumba mutyaba yetabimanye ebyo mutyaba yayomba talina mpisa ne mama we amwewuunya bambi mama akolanga muddu ku lw'abaana be Nantabulirira yasabala gwa mama mtyaba napana na Anita ngokana gwe soko ji mfananira ddala jangu sembera wano yenna ng'olabika bubi ng'osiwuse buzibu ki mubeera wakati mubeera wani katubeera wa Aunt Priscilla wa Aunt Priscilla kati gwe mwava ewa taata wammwe mwaja director wa Aunt Priscilla twagende wa Nandi Road mama mutyabanga alabe Nandi Road n'atugoba mu nnyumba n'atuwa ekiyumba ky'embuzi ne tusulamu nga mwe abasulamu gwe ne maama wammwe Nandi Road namba engoye zaffe ne tuba mu kiyumba ky'embuzi maama waffe sooka olindeko gwe muva ewammwe nga taata wammwe awasiza omukazi omulala maama wammwe mama mutyaba apangisa ennyumba n'emulemerera katonda wange nemusulako ne mu kiyumba ky'embuzi kati olwo olunaku maama n'ateesa n'agamba tugende ewa mukwano gwe yono Priscilla maama nze obula naye teweeraganga mama mutyabanga yali yeeraga wange kati Anita ewa Aunt Priscilla mubeerayo nga mukola ki ife tuli bakozi wa Aunt Priscilla yatugamba tugende bakozi muli bakozi ewa Priscilla kati abula naye ensi eno si nnyangu muli bakozi mwenna gye muli basatu ne maama wammwe nze golaba keera ku makya n'enjoza ebintu kati Aunt Priscilla atugana n'okozesa amazzi ga kutapu embeera bbiri nnyingi kati tugenda kubutuza eri ku mudumu wansi ate nze ampa lita 10 igwe ye nga mubi kati olwo maama wammwe ali ku kibambi maama mutyaba maama waffe yakeera n'afumba naawe omwana we tebatuwa batugana nayeza n'engoye kati Rachel ye n'asiimuula ennyumba oba olumu nayambako maama obula siimwe bwe yakoze obubi oba nkimutyaba kyo kikeera ku makya ne kigenda era ekyo nkiraba wali wadde okolawo ki okola byotambula mbadde nva eri nga nditambulamu oba nga bwengendako ku mikwano gyange ndabo babanampa ku kyokulya n'ekyokulya munoonya kinoonye kati Aunt Priscilla tabawa byakulya yaŋŋambye ŋŋende sikwata ku byakulya bya mwana we kati ogenda kukola otya maama amwe yagamba temulya mu byalo kati awo siinaye ngenda kukuyambira mukwano era ndowooza wantambudde n'ogenda olwompe ku kyokulya wenkuwa ebirimu obutwa munaaye maama amwe yabagamba temulya mu kyalo newenva kasitamba nga nedda Anita sijja kisobola bami mbadde nkusaba ogenda kale ku dduuka li edduuka lyange essaawa eno liggali sooka ogende ogira ogenda Aunt Priscilla gyali Nantabulirira yasabala gwa ppumba mutyaba yetabimanye ebyo mutyaba yayomba talina mpisa ne mama we amwewuunya bambi mama akolanga muddu ku lw'abaana be Nantabulirira yasabala gwa ppumba Anita jangu pitako enova obadde okola ki towali
ozungazunga ku kyalo ozunga buzunzi olinga atalya mmere yangu odde waka kamanyira okuzungazunga n'abatanzi njagalayo butto wa 5 kale noliko wa 2 noliko wa 2 kale mkwano Mama wonga abuze. Andi akaloka mu. Mugambe naye Batanzania namuli amumisinga. Oyagala kalika akachikeni akamiti. Akachikeni. Okay. Kale neyanziza mukwano. Kale. Nankubira njamukwata edda kubanga ndi busy. Auntie Priscilla! Priscilla! Auntie Priscilla! Ngosha wangu ombuzeeko nnyo. Wadde ombuzeeko naye naawe olimba. Munange nga gyendi. Ng'obulamu? Bulungi mpozi obubu. Priscilla ng'ondidde? Obadde oddawa? Bategendako eyo munnaye. Bane wenna olabika bulungi, wenna oli smart. Smart ki? Aye naye Priscilla tubutwega byakkuwaana. Nezinga gwe kirengere kitono. Noonya musajja ennaku zino neteekamu sente noonya musajja. Kulaba. Ozanza tayagala kunyirirako nga oli mu kikwekwetu. Nkugambye. Priscilla olabika bulungi. Kagamba neesemiza kunyirira ki muganda wange. Ndi ku pressure ya sente. Enzita. Famire yange jacket. Ewange wali abantu mukumuliyita. Bantu? Ate bantu ki? Ninaye abantu abajja ewange. Ekitegeeza bye nawulira Priscilla bituufu. Tewali. Kangende mwana atunkule. Priscilla sokujje. Sokutulia. Shogamba nina bingi akaseke bw'obuseke bwaweddewo naye nywerawo yenga gwa amazzi waaye wo nali nina kye nyweddeyo maamu nangidde akanya nange nzize siri bulungi omanyi nekyayi leero saanyuke ngoloki nkedde kaakati nina bye nawulira nti ono maama Mutyaba mbw abeereyo wammwe nange gyali ewange okakasa bituufu gye bali n'abaana be bonna wamu aba bana bali wange bonna bana okuva ku mukulu paka kwasembayo Namutyaba waako mukazi munnange ng'oli ku buzibu nange ndi ku buzibu bw'amaanyi olwo nga kyatya kitandika kitya bwatya butya namulabirawo ng'alese enguguze abaana be nga bikuba waddwa omusajja kikulu nga naawe okkiriza ate nakkiriza naye sinakukkiriza namugamba munnange sinawe ngenda kusuza nankubirawo twatwa naŋŋamba Priscilla siva wange mba nkyali awo kuntwalaye nga nempeekera esooke naye Priscilla okwata simu neddako nze bwempakeemu naawe kasita onoonya musajja ajja kuteeka onnangira nno mbadde nkyakunyumiza nga maama Mutyaba atuuka alinga nsaba naye ng'alinga atazze mba sinaba kikubako na birowoozo nga ŋŋamba siseguka Priscilla ndeka wano siseguka sooka oleke lwe yajja yali ajjidde ddala mulundi yenna nentwalaye abantu nga bamanyiira maama Mutyaba nga amanyiira omumanyi yasigalawo nengezaako kuyiya amagezi engeri yonna gye mwegobako naye ng'avaawo paka we nagamba kamuwa obwawusigala omuntu yange okakasa naye nchunyabanaye nkwagadde nchunyabaliatebaseguka ayina kukola buddo muganda wange mbachunya salati akwate ekkubo n'abaana be kale beetamweko banviire okitegeera alina omwana Rachel kati kankunyumize
genawulira yali akozeseddeko nze akugamba nze nantabulirira yasabala gwa bbumba mutyaba yetabimanye ebyo mutyaba yayomba talina mpisa ne mama we amwewuunya bambi mama akolanga muddu ku lw'abaana be nantabulirira yasabala gwa bbumba mutyaba yetabimanye ebyo mutyaba yayomba talina mpisa ne mama we amwewuunya bambi mama akolanga muddu ku lw'abaana be